Right. Hook. Right. Double. Right. Double. Oluvannyuma lw'ekirwadde ki COVID-19 okunyinnyitira mu ggwanga lya Amerika, omuzannyi wa kickboxing Robert Nimola abadde alina okujja mu Uganda okuttunka ne Titus Tugume sabbiiti eno ayongezaayo olugendo lwe. Ono kitegeerekese nga teyasobodde kuzza paasipooti ye bujja mu bwangu nga bwe yabadde asuubira kimusobozesa okutuuka mu Uganda sabbiiti eno. Maneja wa Tugume Lutinanti Musa Musoke atubuulidde nti kati ennaku z'omuzannyo guno zikyusiddwa okutuusa nga 31 omwezi guno. So netwesanga nga babawadde date ey'okulindiwinga passport si kwa 23 December. Ate nga fight ya twali tugisetinze 18 netuba nga tuli challenged. Naye kyenyinza obbagamba nti ffe twetegese changes zaakolebwa bagenda funa passport singa 23 then tulabe nga kwa 26 bayingira mu ggwanga. Yetugume n'omutendesi we Muhammad Mayambala bagamba nti ekyokwongerayo olulwana luno tekibayigudde ettama. Some mistakes oluusi zibaamu oba obusobiiso oba obumu obutonotono. Essaawa zino bwe tugezaako okwozaako okupolishingako kulaba nti ate nga kintu nkitambuza bulungi. Alina okukuba omusajja mu buli ngeri kuba olwedde twali tumwesunze nga tumulya bunyama wiiki eno. Naye olwakatonda ne byeyongerayokko paka nga 31 naye tubasuubiza mwenna mujje mubeewo mubeere abajulizi ku kulwana kwa Titus nga akuba omusajja ono mu Amerika. Mu kiseera kino bano bakyawenja nsimbi ez'okubayambako mu nteekateeka y'empaka zino. Batubuulidde nti waliwo abanene mu magye tebasuubira okubawaayo ku nsimbi ezitegeka. Afande Sale muzeeyi waffe olwedde twamutuukiridde ekintu kyonna amanyi kitambula era saawa yonna mujja kuba mulaba mu bannamawulire nga ze on board. Then Afande Muhoozi, of course, is a sporty. Alina love for a game, ajagala. Ate nga weesanga nti kino ekintu kiri ku Air Force yokka, tulina different forces nga Uganda Prisons, mulimu abaana ba poliisi, mulimu aba SFC. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. Yabuhoyi. Asha.